Bajaganya emyaka 3 naye ffe tuli mu bulumi obw'ekitalo. Poliisi empisa gyetuyisaamu okukuba bannayuganda n'okukola buli kimu ebikolwa. Ffe essaawa yayo tugenda kukungubaga era ekitongole kya poliisi tukirabanga ekyaffe dda tusazeewo kugenda kiziika buziisi. Era tusazeewo tuyita bannaddiini abasumba bonna okusabira ekitongole kino olw'embeera gye kirimu ne gye kifaananyizzaamu eggwanga lyaffe. Wamagizeewo amagize mu kkubo tufune abantu abasobola okukulembera poliisi. Ebitongole bingi bizze okuba bannamawulire okutta abantu baffe ababakuba tebava bweru wa ggwanga lwabwe obudagajjavu bwa poliisi ya Uganda. Era ffe tubeewuunya olwaleero nti nga bagamba nti bagenda jaganya myaka 3 nga bannayuganda bali mu kaaba. Tukakasa bannayuganda tugenda twala ekiwandiiko ewa Ssaabalamuzi w'eggwanga Katulebe nga tusaba IGP avunaanibwe ekyakyetaaga kkooti ya nsi yonna. Kino kyo tugende mu kkooti y'ensi yonna okulaga okatuvumirira ebikolwa bya poliisi byetuusiza ku bannayuganda buli muntu yenna. Lwaki ye tagenda mu kkooti? Buli twali tumutwala mu kkooti ne bamugaana. Ye yaani atatuuka mu kkooti. wawa